Bobiwine, the game changer. Naga Bobiwine aliwaletera obuzibu wawale obataliiwo nganzo wa NRM mbibagamba buli lunaku. Waliwo video etambula, waliwo ekitundu kye baali bamenya amayumba gali ku kkubo, obukonteina obuli ku kkubo, nga bwe bize bibeerawo n'emyaka gye mabega. Kati waliwo abakazi boba basatu babana barajana bagamba Bobiwine oliwa gwe ku manyoko. Omukazi arajanira Bobiwine, former presidential candidate atali na Uganda, olowooza yali mu gavumenti. Bananga baminisita ba Uganda, baminisita n'abakungu ba gavumenti eya gavumenti yange ya NRM kye bayita sensitization and education, civic education, okusomesa abantu babulijjo bw'oba oyina ekikusumbuura ajanira wa, si kurajanira opposition, oyina kurajanira bali mu gavumenti. Kubanga omuntu bw'avaayo n'arajanira Bobiwine n'akuba enduulu n'akaaba, Bobiwine talina kyagenda muyamba. Naye kyongera Bobiwine obuwagizi n'amaanyi. But ojagamba obuwagizi bufuna atya? Kubanga abakazi babadde barajana baga bevayo yogere kati Bobiwine ayogere ki? Kubanga si minisita oba wa trade, si minisita wa local government. Kubanga mu butuufu gana okkirize wandibadde orajanira minisita ali mu gavumenti yaffe ya NRM. Otegere kintu ekyo? Kati gwe muntu wa bulijjo kadde yinganze n'orajanira Bobiwine. Ekisooka oba ozala ye gavumenti, kubanga enforcement eri mu kumenya bantu eri kukubo. Kubanga nagenze nempulira omusajja oba yaani yabadde ayogera n'agamba singa Besigye yaliwo, President Yoweri Museveni ne gavumenti teri yandikute ku batembeyi. Naye Bobiwine wali bamenya bagoba batembeyi, bamenya bantu kukubo. Kati oyagala gamba Robert Kyagulanyi Bobiwine yaragidde bagende bamenye abantu. I'm asking. Ye yaragidde? Naye bannange waliwo ebyewuunyisa. Robert Kyagulanyi yaragidde bagende, kubanga all cities and urban centers mu Uganda yonna tibakyagala konteina ku kkubo, tibakyagala obuyumbayumba ku kkubo. Ye yali mu meeting eyo Robert Kyagulanyi agamba mugende mu bimenye. Mu reality ani baatula mu ezo meeting eza local councils
kubanga abamanye ekitundu ky'Entebbe ku Mayor's Garden waliwo obukonteyina babadde buli waggulu awo bw'oyita kkubo lya waggulu mabega ga Mayor's Garden. Konteyina ezo zibaddemu obuduuka obutunda engoye obutunda byakunywa otegera ekyo naye mabega barakisi kati kitegeeza baane babadde bakolera mu bukonteyina obwo olowooza bakyala b'Abaganda bafa bali mu kyala bali Marumonde bananyini bu bizinensi obwo obubadde ku Mayor's Garden bw'abasirikale ba Air Force SFC Marine what kubanga ku buduuka obubadde awo wabaddewo no gwemanyi personally manyi naye amanyi oba kati ku Major Captain omukyala wawe atundirako engoye olira mu kaduuka k'akakonteyina naye ki kati ebintu byewuunyisa nze nayiseeyo buyisi naye muganda wange Sole kati waliwo ebintu ebikusobera okulajanira Robert Kyagulanyi tikikola makulu kubanga si Yabamenya kintu oba okikoze by mistake norajanira Robert Kyagulanyi aya kati Minister wa Trade and Industry wa National Guidance muvayo nimwogera nimunyonyora lwaki bamenya abantu naye kubanga narabye beye ejeyo ntungamo bakava trade order ninda ba minister chofa togabye nagamba bwobero yine duka shedi toyina kuteekamu bintu wano tuli China gye batundira mabega ga kateni Uganda twetega oyina kutunda ebintu babirabako noteeka kubanga byonna tubiteeke ku mulyango oba musooka kulowooza mukola ebintu mutalowoozezza nnyo mwefuula bagezigezi owulira gundi yabayise Kasiye village champion kubanga tojja kulaba ngu ku international business conferences bana abeyogeza wano ngu babayise oba international discussion about international security what is going on ngu baba bayise base mu Uganda no